ekyo gye mukola okutaasa ensi yaffe. Zise wano ne bannange bamu okujjukiza nti okulonda kugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 15 lwe Lwokuna olw'essabbiiti eno. Olunaku olwo lujja kuba lwa kulonda pulezidenti n'ababaka ba paalamenti. Awo wennyini wendi ku kabonero ssaawa, erinnya lyange nze Lubega Medard Sseggona. Byenkoze Mukama waffe yeebazibwe kubanga tegabadde maanyi gange, ebikyagaanye bya buntu. Nze naawe tulina ebitannaggwa. Pawulo yawandiikira Tito n'amugamba mu ssuula esooka olunyiriri olwokutaano nti nakuleka kuleeta omalirize ebyasigalira. Ku ludda lwange waliwo ebitannaggwa, ne ku lulwo waliwo ebitannaggwa. N'olwekyo eyereke kubeera nsonga gye weekwasa okunnyima akalulu k'omulundi guno. Kampe kubanga mmanyi ekyokukola, kampe kubanga nkola nga nkola bya bukulembeze, kampe kubanga nkola nga nkola bitali byakweraga. Ebintu bingi bye tusobodde okukola ne tubikolera wamu ebigasa abangi olw'ekisa kya Katonda. Mujjukira wano Kamukamu waaliwo embirigo nga bagoba abantu, ne tugenda mu kkooti ne tuwoza abo tebaagobwa. Mujjukira egganda awo Adrian Sibo yali agoba abantu nga ye kojja wa Kale Kayihura. Byonna ne bibeerawo ne tulwana mu kkooti, ku poliisi, e Bulange okutuusa ne twawangula. Omusajja abantu n'abaleka ku ttaka. Mujjukira nti Nemange emaze okukoona Lubigi yali etunudde wammwe eno. Eyankyawa Mukama waffe yeebazibwe ali kuwa amagezi agategeera eby'omuwendo. Munnange ne tulwana, Nema n'etajja Busiro okukoona abantu baayo, ng'ekoonye Lubigi, ekonye Nabweru, ekonye Kazo, ekonye Bwayise, naye waaliyo abakiikirirayo. Naye okubeera n'omubaka ow'enkizo, ow'ensonga, amanyi kyateesa, amanyi okuteesa n'abalala, nga takakaayukana nga Ssuusa eddagala Katonda we yaliisa. Nnyinza okubanga nina bye sikoze, nnyinza okubanga n'ebimu ku bye sikoze bye ssalira, naye nze nzikiriza nti ebikulu ebisinga mbikoze. Ebirala bye sinnaba kukola, abooluganda munkwatireko nga byeno ku gurawundi tubikole ffenna. Bwe muba mulina ensonga mumpite. Naye waliwo abankyawa ng'ekyamazima bankyayira bwereere nga tebalina nsonga, beekwasa busongasonga. Sisuubizangako kukola busonga butono, nasuubiza kukola binene. Ensonga ennene ezikolebwa ababaka ab'omuzinzi, ezo ze njagala oluganda mundeetere ate mumpimireko. Temumpimira ku butono. Osanga omuntu nga naye akatono kamulemye okwekolera, n'akateeka ku munne n'agamba y'alina okukamukolera. Sisobola kukola byonna. Abamu bagamba mbu bya ssente y'omukono gulimu amasanda. Teri asobola kugaba ssente kuva Sseguku kutuuka Masuulita constituency yange gy'ekoma. Ekyokubiri kya bunafu okulowooza nti ebiganye ku ggwe munno yajja okubikkolera. Abooluganda nawo tuveewo. Njagala tukakate tubeere basajja abalwana amasajja. Embeera ey'okutusoomoza ng'ezze, so si kuddira mbeera ey'okusoomoza ng'ezze. Ne weekwasa munno, ne weekwasa gundi, omubaka tannyambye, kale ne ndwala omusujja, omubaka n'atajja. Nedda, omubaka mutikka ebyo by'alina okukola, omuvunaane nga tabikoze, kubanga abikoze gaddibe nga lye. Bakugamba nti omubaka waateesezza emyaka 14 egy'omuddiringanwa ng'ali ku ntikko yakuteesa, naye era omuntu n'akugamba ateesezza yeebale, awozezza ebibanja yeebale, atuje mu makomera yeebale, naye simwagala. Omusajja ayise wano n'agamba Sseggona sikwagala. Ngamba Mukama yeebazibwe, ampadde okubikkulirwa nti waliwo oyo atanjagala. Abatanjagala nze omutima gwange mwerufu gye muli, nze ku lwange mbaagala. Nze siyina bukyayi mu mutima gwange, siyina muzungu kyayina prejudice. Omuntu ava mu kyalo ewaabwe, ebyewaabwe byamutuma kukyawa. Olaba muntu kutunuuliza kabyo, n'otulaba omusajja ng'akulinako ekiruyi, naye nga ne gy'asula tomanyiiyo.
gyazaalibwa tomanyiiyo, gye yakulira tewamanyaayo, tewali nsonga yonna lwaki mwandibadde mukyawaganye. Nze nategeera ebigambo bya Kristo. Kristo yatugamba mbalekedde emirembe gyange, mwagalane. Abooluganda, nze mbaagala. Atanjagala kigenda kumenya, kubanga simanyira kumanya nti oli eyo tonjagala, kubanga simanyira kumanya nti olina ensonga obutanjagala. Waliwo abantu abooluganda, essaawa oli mutuufu, waliwo abantu nga babeera eyo nga bagamba nti nno nzeyo simwagala kubanga takutte kabonero kenjagala. Abooluganda, Museveni bw'ajja wano ne manvuuli mu mulonda, ekyo kitegeeza nti akabonero si ensonga ye muntu n'ebirowoozo bye. Bampayiriza, bansiiza enziro. Waliwo abantu nga banafu nga ku lwabwe tebasobola kwewanirira mu bigambo byabwe n'ebirowoozo byabwe, tasobola kubuulira batuuze nti kino kyensobola okukola, kubanga ekyamazima talina kyasobola kukola. Abamu bafunye omukisa ne babaako bye banyaga ne bagaggawala, abalala ne bafuna omukisa ne bagaggawalira mu busuubuzi, abalala ne bafuna omukisa embeera y'ensi n'ebasitula, naye nga bino bye tukola tebabisobola. Waliwo abantu ababeera eyo nga ye alowooza nti omusubbaawa we gukoleeza emirala guzikira, mbakuutira mbagumya, omusubbaawa okukoleeza emirala tekiguzikiza. Abalala balowooza nti omusubbaawa we gutakoleeza mirala tegugenda kuggwerera, nabo beerimba. Ekiseera kyagwo bwe kituuka guggwerera ne gutambula ng'ogutabeerangawo, ensi bwe kyetondebwa. Mikwano gyange, nze nyina bennyambye, nyina bennyamba. Enjawulo yange sigenda kuteeka bantu ku kamera kutandika kulaga ono mukoledde kino, ono muwadde kiri. Abamu kubo be tuwadde ku byaffe be batufuukira engolo. Ebiro bikyuka, abooluganda, ebiro bikyuka. Omuntu n'ava ng'akutendereza ti oli musajja mulungi okutuusa lwe bakumba kkaadi y'ekibiina n'ofuuka omubi n'ayogera ebitawulirwangako. Abalala nga twabawako ne ku ssente bazitwale mu bantu ne bazirya, ne tubimanya luvannyuma nti baalyangandye, nga ku migongo gyabwe kwe kuvudde empalana n'obukyayi. Abamu kwe batatwagalira ti tetwabayamba, nga bye twakozesa okubayamba abantu abo be baabirya. Nze nsaba Katonda abawe ekisa, abawe okwolesebwa, mumanye mubaka ki gwe mwetaaga si gwe mwagala, nga temukyamuukirira. Waliwo abantu nga bajja ne babalimba nagaana okwogera ebigambo ebyobulimba ebigenda okunswaza enkeera. Abooluganda, ekyenkomerero, njagala nnyo omukwano gwammwe n'okusinga bwe njagala akalulu, kubanga omukwano ogwo gubeerera. Akalulu kajja ne kagenda. Mikwano gyange, oyinza okubeera ng'oli eyo nga naawe wazimba omutima, sekona akulembera ati ebisanja ebisatu, abalala bye bataafuna. Gwe mukisa gwange, oyo ye Katonda. Omukisa Katonda aguwaabo baasazeewo n'abasangiza. Buli lunaku olukya nkeera ku makya neesaba Katonda, ne neebaza, ne neenenya ebibi, neesaba Katonda ansangize, era neebaza nti Katonda ansanyiza. Nina okukkiriza nti n'ekisanja ekiddako ekyokuna nja kukifuna mu linnya lya Katonda omulamu. Temutyanga, temwekomomma okunkubira essimu nga mulina kye muŋŋamba, ng'abalala bwe bandabye bwe banneetaaze. Oyo naye Mukama amusaasirire gy'ali. Buli anneetaaze andabye, seekweka kubanga sirina gwe nanyaga, seekweka kubanga sirina kye nabalimba. Mbeerawo ne ndabika ne munjokya ebibuuzo ne mbiddamu. Ne wano bwe waba nga waliwo abirina abimbuuze, ambanjulire kansala Betty Lusiba Nandigo gwesabira akalulu okutukulembera ku disitulikiti y'e Wakiso nga kansala omukyala, ate ne munnange Paulo Lubuya nga kansala omwami atukiikirire. Ono agambye alina kyambuuza, nja kukiddamu oluganda.